Sirina nsonga lwaki naalibadde njogera ku mwana ono kubanga eyo si layini yange. Naye njagadde nkozesa omukisa okutereeza ensa y'okukola naddala mu bavubuka abato. Njagala okuwuliziganyaako nammwe bavubuka bange abakozi. Abaana bano babalowoozesa nti ensi yabaleka dda. Abaana abafaanana ng'ono babalowoozesa nti muli ba kisembo. Abaana abafaanana nga bano babalowoozesa nti temukoze kimala oba kyemukola si kyekituufu ky'okukolebwa. Abaana abafaanana nga bano babalowoozesa nti mwasomera bwereere. Abaana abafaanana nga bano babalowoozesa nti mu ekyo kyemukola temuyinza kujja mu ssanyu. Naye njagala obbategeezaako teri nsi yabalese. Bavubuka mmwe abakozi temwasomera bwereere. Bavubuka mmwe abakozi temukolera bwereere. Bavubuka mmwe abakozi muleme kulowooza nti kiri kikeerezi. Abaana abafaanana ng'ono balemenga bakubya layifu mulowooze nti muli ba kisembo. Kyennyini kye mukola kye kituufu ky'okukolebwa era ekyetaagisa okukolebwa. Eryo ekkubo mwe mutambulira ly'ekkubo ettuufu mwe banoonyeza obugagga. Mulekeraawo okuterebuka emitima olw'abaana bano. Abaana bano boonoonye ensa y'okukola abavubuka ne bava mu kukola ne bagenda mu makubo amakyamu. Babatunuulira nga tebalina yadde ebitabo ate nga beekolaakola obusolosolo ku intaneti naye nga be bavuga emmotoka ez'ebbeeyi. Be babalaga be basula aw'ebbeeyi. Be babalaga be bakola bizinensi ez'ebbeeyi. Kibaleetera okuterebuka ne muva mu mirimu emituufu gye mulina okukola, ne muva mu mirimu gye mwasoma okukola oba gye mwakenkuka okukola. N'abamu kiyinza obbaleetera oterebuka si kasinge ne muyuza digiri zammwe nga mulaba ensi ebalese nnyo ng'abataasoma be bali obulungi. Abaana bano tebabayinulanga ttama. Tebabalowoozesa nti muli ba kisembo. Tebabalowoozesa nti ensi yabaleka dda. Tebabakubyanga layifu okutuuka okwenyuwa n'obutekkiririzaamu. Abaana bano babakubya layifu just. Abaana bano bajja kutta nsa ya kukola mu bavubuka. Abaana bano bajja kumalamu bavubuka maanyi nti ne munaakola mutya nga temugenzeeko mu makubo makyamu temugenda kugaggawala. Mwe temulowooza nti obutambi bw'ekikula ng'ekyo tebuteebwa kigenderere. Obutambi bw'ekikula ng'ekyo bujja kubamalamu maanyi. Gwe Kadaama ali eyo mwannyinaze, obutambi buno buli mu kumalamu maanyi. Bw'amala okuta akatambi nga kano enkyakulaga mmotoka, enkyakulaga nnyumba, enkyakulaga bizinensi. Bamotivatinze abavubuka abafu okuva ku by'okukola ebituufu ne bayingira amakubo amakyamu. Abatasobola kuyingira makubo nga bano mwe bakolera ssente owunzika bagenze mu bubbi. Bavubuka n'abaana ab'obuwala temuggwamu maanyi. Abaana bano tebabeetamyanga ensi okulowooza nti ensi yabaleka dda. Abaana bano tebabalowoozesa nti we mukolera si we watuufu w'okukolebwa era temugenda kuva mu nsi muno nga mufunye ku ssanyu. Bwe mukoterebuka abaana bano bagenda kuba babawangudde ne missoni yaabwe eyabatumibwa kuterebula mmwe. Kunaabuula ntuuyo zammwe, okunaabuula okusoma kwammwe, n'okunaabuula okulafuubana kwammwe. Musigale mu makubo amatuufu mwe mubeera munoonyeza ssente. Mukyali bavubuka bato, that's why njagadde nnyo okusinga okufa kwasinga ku bavubuka. Obudde mukyalina bungi. Ebyenfuna tebiriimu shortcut. Temuyingiranga amakubo amakyamu nga muluvuubanira byanfuna. Abaana bano babalaga nti bali mu bulamu obulungi. Abaana bano babalaga nti bavuga emmotoka ennungi. Abaana bano babalaga nti balina bizinensi ennungi. Ekigendererwa kyakunafuya mitima gyammwe, kyakuterebula mmwe kuva mu makubo amatuufu mwe muyina okukolera naddala mmwe abavubuka. Temutunuulira baana bano. Y'ensonga lwaki buli katambi kajjirako emmotoka empya. Y'ensonga lwaki buli katambi kajjirako bizinensi empya. Y'ensonga lwaki buli katambi kajjirako okumansa ssente. Eyamansizza ssente ggulu oba eyalaze emmotoka eggulu enkya olaba katambi. Gw'olabye mu katambi leero enkyakulaga kizimbe kipya. Ebyo byonna bigenderera mu baterebula temunafuwa mitima.
ensi tennabalekere kyemukola kyekituufu ky'okukolebwa. Bano abaana baagala kubalaga nti ensi yabaleka dda. Bano abaana baagala kujeeguula bitabo byammwe. Bano abaana baagala kujeeguula kulafuubana kwammwe. N'ekivaamu abandi mujja kgenda mu mirimu emikyamu oba mu mize emikyamu. Abanaagenda mu bubbi mujja kgenda olw'okuba mulabye ono. Muggwemu amaanyi mmwe mukoledde. Mulowooze nti ebintu temubikola mu butuufu bwa kubikola, oba mulowooze nti ensi yabaleka dda. Abamu mujja kgenda mu kkubo ng'eri ono kubanga mulaba nti muto nnyo n'okubasinga abamu. Yakatandika okukola n'abamu mwamusooka. Teyasoma n'abamu mwamusinga okusoma nga yakola bino. Mugenda kunafuwa. Bino ebintu temulowooza nti bijja by the way kunafuya mmwe. Kubenyiya layifu. Kubasika kubatwala mize. Naye embeegayiridde temuterebuka. Ekyo kyennyini kye mukola kyekituufu ky'okukola. Awo wennyini we mukolera bwe watuufu w'okukolera. Eyo lyennyini ekkubo mwe muyita okufuna lyekkuba ettuufu ery'okukwata. Mukyali baana bato temulafuubanira bugagga. Sigambye nti temunoonya bugagga, naye mukyali baana bato temunafuubanira bugagga. Okunoonya n'okulafuubana byanjawulo. Alafuubana afiirawo. Asobola n'okukola emize egitajja nsa. Asobola n'okukola emize egitajja mu bantu kubanga ye alafuubanira kimu. Byanfuna temuttensa y'okukola. Tewali shortcut yonna mu kufuna. Temufunanga emize olw'abantu nga bano. Temunyoomanga emirimu gyammwe olw'abantu nga bano. Temufumanga bakama bammwe olw'abantu nga bano. Onvumira kyompadde kaki? Ndaba n'omwana omuto ali wali ansinga obuto avuga mmotoka talina kyamaanyi kyakola, just akeera kweyogezayogezaamu awo ku TikTok kutuwa update. Gwe kyogamba mbu be basoosoziwa. Be basoosoziwa. Mwezi update ze babawe zitali useful muvaamu ebyo. Lwaki biwerekerwako obutambi ne kajja? Njogera amazima leero obutambi si bwange obwasooka bo bwali bwani. Lwaki leero lwatoga nti obutambi bonna bwe banjogerako bamba leero obutambi si bwange? Nze nzaala abaana buli budde. Ekinzaaza abaana abangi mulimu ab'okutta. Nze ekinzaaza abaana abangi mulimu ab'okutta. Mwe abalowooza nti ensi efa byanfuna, ensi efa security, ensi efa nsa. Ensi etaliimu nsa tesobola kukulaakulana. Kubanga ku nsa kwe kusibuka obugagga abandi bwe munoonya. Ensi ebaamu empisa, bangi abagagga wadde nga bayise mu mpisa zaabwe. Ensi ebaamu okubeera omugonvu, bangi abagagga wadde nga bayise mu kubeera abagonvu. Ensi ebeeramu okukola ennyo naye ng'okolera mu makubo matuufu, bangi abagagga wadde nga bayitira mu kukola ennyo nga bayitira mu makubo amatuufu. Bano abaana bagezaako okutta ensa ey'okukola. Bano abaana bagezaako okunafuya abavubuka baffe abato abakozi. Bano abaana baagala kwekyaya abavubuka abato abakozi okufuna ekirowoozo nti baasemba dda, oba bye bakola si bye bituufu, oba bye bakolera si we watuufu w'okukolera. Bano abaana bagezaako okutta ensa y'okusoma. Bano abaana bagezaako okutta ensa y'okuweerera. Naye nkubiriza abakozi, temutelebulwanga olw'abano abaana. Bano abaana tebabakubyanga life n'okubalaga nti muli ba kisembo. Otherwise abafaananangako nga bo mubanoonyangako emyaka 10 mu maaso, oba abaali bafaananangako nga bo emyaka 10 emabega bali luddawa olunaku olwaleero. Ekinnuma ku baana bano kwenyiikaza bavubuka baffe abakozi n'okubajja mu kkuba ettuufu ery'okukola, n'okubaleetera okuwulira okufiiringa simolo nti ne balikola tebafuna n'okusoma basomera bwerere. Abaana bano kyakwesittala mu society. Abaana bano kyakwesittala ekyamaanyi ennyo mu society. Tebagwanidde kubeera mu society.
njagala ate mpuliziganyeko n'abazadde mmwe abakyala naddala abatuzaala. Mulekeraawo okuteeka abaana bammwe ku puleesha nga mubageraageranya ku bantu abalala. Abaana mubaleke bakolere emitendera emituufu nga temulina bye mubatunuuliza. Waalingawo omwana emutundu awo baamuyitanga Mukiibi. Mukiibi nga yeegombesa buli muzadde. Mukiibi yatuvumaganya abaali abavubuka ku mulembe ogwo ku kyalo. Mukiibi yatufaananya abatali bakozi era abatalina kiddako nga ne mama bw'aba akuvuma. Labira ku Mukiibi, Mukiibi wuuyo, wuno yakoze ati, Mukiibi yakoze ati. Mukiibi ng'alina emmotoka gy'avuga yali ya Subaru. Nga balowooza mbu Mukiibi mukozi nnyo, Mukiibi mutetenkanya nnyo, wabula kigenda okuzuuka nga Mukiibi abadde atta ba booda. Era baamutta busse nga Mukiibi abadde atta ba booda naye nga yabadde ekyokulabirako ku kyalo ekivumiriza abaana b'abantu. Nga yabadde ekyokulabirako ku kyalo kwe basinziira ne bakuvuma nti Mukiibi, laba wano Mukiibi, gw'osula wano, naye laba Mukiibi waasula, gwe okola bw'oti. Naye Mukiibi yali mubbi. Abazadde mulekeraawo okuteeka abaana bammwe ku bunkenke. Abantu kwe mufuulirako abaana bammwe, kwe muteera minzaani ze mukozesa okupima abaana bammwe nkyamu, si ntuufu. Abaana bammwe mubateeka ku minzaani eziriko amayinja amakyamu. Abaana bammwe abakolera mu mitendera emituufu mwagala kubavuga sipiidi olw'okuba mulabye ababbi, olw'okuba mulabye abalina emizeezeze egy'ekikula ng'ekyo nga beevuga, ne mulowooza abaana bammwe baasemba. Bakadde baffe abakyala naddala abatuzaala abaana bammwe tebannasemba. Abaana bammwe ensi tennabaleka. Just abaana bammwe bakolera mu makubo amatuufu ag'okukola. Otherwise okujjako nga mwagala babenga Mukiibi, okujjako nga mwagala babeerenga bano ba chicken. Mulekeraawo okuteeka abaana bammwe ku bunkenke, ku minzaani. Mulekeraawo baleetera okufiiringa simolo nga balowooza nti mwabaweerera bwereere. Abantu be mubalaga ng'ebyokulabirako tebayita mu makubo na mitendera mituufu gya kukola. Tebayita mu makubo na mitendera mituufu gya kukola. Oba osanga sinza ali mu position erina okwanikula omwana ono, naye ensi efa nsa, ate ensi ekula nsa. Abavubuka buli omu waali ayagala ssente, buli omu waali ayagala kubeera bulungi. Bwe balabira ku baana nga bano bagenda kuyiga emize gyabwe. Abaana bagenda kukyawa amakubo amatuufu omuyitibwamu okukola ssente olw'okuba nti balaba bano kumbe bo bano abaana balina amakubo amalala gye bajja ssente. Y'ensonga lwaki buli budde bakulaga ku ssente n'amansa ssente ne kajja nga kaasala. Nyinza kuba siri mugagga nnyo, nyinza kuba gw'oli mugagga ki? Nyinza kuba siri mugagga nnyo naye bannange gwe nze ssenga wali mwana wange ssenga nakutta dda. Kavubuka gwe singa wali mwana wange singa nakutta dda. Era njagala okutwala omukisa guno kutegeeza nti sikwagala. Sikwagala lwakuba olina kye wankola ekinene nnyo naye owubye ensa. Bwe kalaga obuvidiyo kali mu bino, kali mu bino, kali mu bino. Leero ne kali mu bino. Leero keesokola mabina. Leero gwe muvubuka gwe singa wali mwana wange singa nakutta dda ggwe. Nkugambye ekinzaaza abaana abangi nninamu abaana ab'okutta. Nze siswala. Nze siswala gwe singa nali kitaawo. Singa nakutta dda. Bampayiriza gwe lwaki bakuwayiririza mu ekyo? Because kyofaanana era kyewalaga ensi. Kubanga kyofaanana ate era kyewalaga ensi. Abavubuka abaffe mubamazeemu amaanyi. Abaana abaffe abato mubajje ku lwero y'okukola abalala ne bayingira obubbi mbu beegomba mmwe ate abatali bakozi. Abavubuka mubawugudde okubajja ku mirimu emituufu egy'okukolebwa olw'okubanga ensi gaapu egiwaddemu abaseegu. Bwe babuwa ssente bwe bujja bwe bukola ebyekisiru enkya ne bakawa emmotoka, kitegeeza kaba kakutuuma okukola kiri kye kaalabikiramu mu katambi. Nammwe ate abakyala njagala okuwuliziganyako nammwe mulekeraawo okuleetera abaami bammwe baba boyfriend bammwe okufiiringa simoolo nga mulabira ku zino ensiriŋŋanyi.
mulekerawo okuleetera abaami bammwe oba baboyfriend bammwe okufiiringa simolo nga balabira kuzina ensiriŋŋanyi nga mulabira kuzina ensiriŋŋanyi. Mulabe era omuvubuka omuto yeyeevuga, omuvubuka omuto abadde successful naye gwe nokeeranga ku makya buli lunaku n'ogamba tugenda kufuna. Oyo omwami we atambulira mu mitendera emituufu egy'okufuna oba boyfriend wo. Tomuteeka ku puleesha kufuuka mukolobezi, kufuuka wamize olw'okuba olina abantu b'otunuulidde bolowooza nti bato kuye abamusinga. Sooka omanye abantu abo gye bajja ssente. Bw'oba onoogumiikiriza okubeera nnamwandu ku myaka emito, then ojja muleka n'omwami wo agenda azinoonyeeyo mu makubo ago, ne mulekerawo okuleetera baboyfriend bammwe okufiiringa simolo nga mukozesa bino ebiyenje ng'amayinja okupima. Abavubuka abaakoleranga mu mitendera era nga tebeeganya mirimu n'okwagala emirimu gyabwe n'obutagivuma ate era baawunzikanga bawangudde. N'abamu ku myaka emivubuka nga naye abaana bano boonoonye ensa y'okukola. Abaana bano bayigirizza abaana b'abantu emize. Abaana bano bakyayisizza abantu diguli zaabwe. Abaana bano bakyayisizza abaana okusoma n'abazadde okuweerera. Ekikula ky'abaana nga bano ne kajja era obutambi bwa gundi ne gundi babeera jindi. Maama wabategedde amangu ago ne gye babeera. Singa wali mwana wange gwe, singa nakutta dda ggwe. Muvubuka gwe, singa wali mwana wange, singa nakwettira dda. Nkiddamu, singa wali mwana wange naalibadde nakwettira dda. Nze sikwogerangako naye sikwagala. Nze kambabuulireyo ekintu kimu, nze omuntu we weekola ekitajjansa. That's why nze ndwawo okukyawa era ndwawo okunyiiga. Ne kasita nkugjamu obwesigwa bange mba nkukyayi completely. Omwana oyo buli lwa trendinga alabikiramu obuseegu. Kaddidde abaana baffe ab'obuwala kabapaledinze nga kaboosi n'enjala ezitali mu bigere, kabasimbiza layini. Ekituufu kiri nti waliwo minisita, nsaba Omukama amuwe ekiwummula eky'emirembe, Reverend Father Simon Lokodo, webale. Ye yali minisita ow'ensa. Wallahi ye yali minisita yekka. Ndowooza n'omulala yalinga Miriam Matembe emabega. Maama Miriam Matembe. Naye ebintu ne bigendanga mu maaso mu ggwanga. Ne weebuuza, lino eggwanga teririika alifuga? Amaanyi ne mugamalira mu baagala okwogera ku mpeke, okwogera ku nguudo n'ebirala. Abaana nga bano ne balya butaala enkya n'obasanga balina abakungu ba gavumenti. N'obasanga nga batambula freely. Eggwanga ne lifiirwa ensa to that extent ti ensonga ng'ezo zisobola okubeera discussion. Memulowooza lwaki zifuuka discussion? Zirina abaana abato be zisika. Zirina abaana abato be zikyaya okukola. Zirina abaana abato be zigenda okunyoomesa babboosi baabwe nga balowooza babawa kitono. Ensi yabaleka dda, abaana bagera kwenye ensi yatuleka dda tuli mabega. Bavubuka ensi tennabaleka. Bavubuka kye mukola kye kituufu ky'okukolebwa. Bavubuka bano si be batuufu be mulina okulabirako oba ensi yabaleka dda. Si bye ebipimo ebituufu bye mulina okulabirako. Nammwe abazadde mulekeraawo okugeraageranya ng'abaana bammwe n'abaana b'abantu abalala. Temumanyi baana b'abantu balamize gyabwe. Nammwe abakyala mulekeraawo okuŋŋoŋa ng'abaami bammwe baba boyfriend bammwe olw'okuba obuvubukavubuka nga buno. Temuttansa mu ggwanga. Omwana n'ono bw'akolanga ekintu ng'ekyo, omwana ng'ono aba teyeetaagisa mu society.
era aba teyeetaaga kuddamu kuwa mukisa yadde okutunulako, kubanga waateredde obugalo mu nnyuma. mu nsonyi okukozesa ekigambo ekyo nnyiize nnyo. Stagafurullah nkyetonze. waateredde obugalo yonna gy'abuteeredde. enkyagenda kukulaga mmotoka, nkyagenda kukulaga bizinensi. mumulowooza aba asiga nsigo kyeyo. tirammwe muyingire ensi yabalekadde ebyo bye muli mukukola byabafala. Akaana kano singa nze nali nkazaala singa nakatta dda. abazadde ne babawo obusuuka obweru mbu muva kuzaala buzadde baana nga bano. temubukoppa bumaliriza bubi. mukanoonyeko emyaka 3 egijja oba 5. Amanda aliwa? ani ajjukira Amanda? yaliko nga Kano, yali eyo ku bizinga ensi gye yamukwatira. Success tebagikubira mu shortcut. bavubuka bange mukole nga abakozi, mutambulire mitendera emituufu, temukyawa mirimu gyammwe, temwevuma nsi nti yabaleka, temukyawa diguli zammwe abazirina. bano si be bakozi boyinza okugambirako nti bannange ensi yatuleka dda mulaba abaana balina obulimiro bwe mutungo ng'ekigendwa kyakubasika nammwe kuyingira bulimiro kazze kasama. wadde siri mugagga nnyo n'okatunuulira ku mannyoko. kitaawo yalina kaki? olina gwe wali weesibako mbu ye kitaawo asobola okuvaamu omuntu alinga ggwe. siri mugagga nnyo naye yannange n'okatunuulira kabaaba n'okasaasira. leero sinze luli lwe lwali nga yali ggwe. abavubuka bano babiri mbamanyi babeera cyanjawa bamanyi otya, era lwaki obamanyira mu layini eyo gwe atali mu layini eyo? kaana ggwe singa nze nali nkuza singa nakutta dda. kaana ggwe singa nze nali nkuzaala singa nakutta dda.